kisoboke message netuke wa mzeeyi ne wa president waffe Eddy Kenzo kuba kati ebisene mu olusi ne Eddy tumunoonya n'atubula kuba yaweebwa ebitiibwa bingi takyatuukikako takyamala gatuukikako ebyaddala yes alina abamukuuma bangi naye ffe yatuteeka mu office tuddeyo nga abakulembeze naye tulinga abatalina bakulembeze okiwulira tulinga abatali bakulembeze atukirowoozeeko era muzeeyi kino si kya byabufuzi oli mu bukulembeze nga ali pulezidenti w'ensi yonna oba abantu bonna abali mu nsi oba wanuuka oba waddipi oba waki bw'oba otudde mu office noga nti ogenda yamba abayimbi watusuubiza copyright tetunnagiraba kuba singa tulina copyright singa tetukubira nduulu singa ennyimba zange ze naakayimba nga 15 zimpa akasente nemba nga nange ndi bulungi tukusaba otuwe copyright tuleme kubeera ababeega we are tired of begging. So bubaka ki boyine Eddy Kenzo? Bubaka buli wa president waffe atufula nga bwe yatufula abakulembeze atuwa ekitiibwa ky'obukulembeze kuba naye akimanyi nti ffe abakulembeze ba regions we tutaba naye takola ki naye tabeerawo ffe tumuwa amaanyi agamuwanika waggulu eyo ayite ba leaders ayogere nabo ebizibu bye tuyitamu tulina ebizibu bingi nnyo bye tuyitamu byatafunye budde kuwuliriza ayavaayo n'agamba nti obukulembeze ayinza n'okubusuulawo odi eyo mwagiwulirako nagiwulirako naye ayinza okuba yakyogera mu butanwa kuba naffe tuyita mu buzibu obuyinza n'okuba businga obwene tetunnasuula ttawulo tumukubiriza ajja amanyi obuzibu bwe tukola ki kati waba alina obuzibu bw'ayitamu obumusuuzaawo ttawulo anoonyereze lwaki ayagala osuulawo ttawulo yeebuuzeeko ku bantu abamusingako kuba si yasembayo okumanya waliyo amanyi gosobola okukulyanoga nti waliwo ensonga bweti ne bweti nkole ntya nga tannasuulawo ttawulo kuba waliwo abantu abamuli ku mugongo bakulembedde nga ffe abakyayiddwa abantu nga bamanyi twalya ssente za federation twalya ssente za sako twalya ssente za muzeeyi nga naffe tetuziryangako tutudde mu ofiisi enkalu nga tweriisa twesuza tweteeka mu transport. Erinnya lyange nze Jennifer Akelo eyakuyimbira Kakeya tuli babisima Kakeya tata w'abaana Kakeya yongeza wongeza hani Kakeya hey gwe tata bulamu yongera beri ekibulamu mwesanga wane agent Kampala Kampala kyatuukawo twakola bukozi luyimba twakola luyimba tewali kyatuukawo mukwana so nga temuluyimba mwenna siyinza kuwa nsonga ntuufu oba takuyita bwafuna geyi noza tutwale bwe tutyo naye siyinza kuwa nsonga ntuufu eri awo nti no waliwo ensonga eyinza okugaana naye nga mukola naye yali atya muntu ali atyayize okusooka byali bulungi twakolagana bulungi oluyimba netulukola ne vidiyo nekolebwa ne lutambula naye twatuuka mu bya shows awo simanyi kyabaawo oba baŋŋamba waliwo oluyimba gwaluyimba nalusimanyi oba yanira luyimba tumulabye eri mu Kampala nga luyimba nani alina omuwala gwaluyimba naye simanyi njamukubirako mubuuze lwaki nnyini luyimba tamuyita akulaba kati aizo nti oluyimba nze dda luyimba lwaki tompita tukusanze ku kampeyini za muzeeyi oyinza zogerako kisofa kampeyini tuziriko era tukyaziriko nze erinnya lyange nze Jennifer Akelo ndi mukulembeze wa Greater Bukedi nze ntula mu ofiisi ya Greater Bukedi ettololo twafuna amasimu okuva ewa mukama waffe Eddy Kenzo n'atugamba tugenda tambulirako kulaale za president ng'abakulembeze era abakolebwa ofiisi ez'abayimbi netumugaa tekirina mbuzibu tetumuyinaako obuzibu bw'anakkiriza naffe tumunnyonnyola ebituluma naye tetunnafuna budde bunyonnyola muzeeyi bituluma bingi nnyo ebiri mu ofiisi omwo baatuwa ofiisi naye tuli dormant temuli ssente kyekisookera ddala ate abayimbi bamanyi nti wetutula mu ofiisi twetaaga okubayamba ku music waabwe beetaaga okukola ennyimba ennungi beetaaga okupromotinga music waabwe ebintu ebyo byasuubizibwa abantu abo era ne bajja mu ofiisi ne baregisteringa nga basuubira kingi kye batannakola ki kisoboke message netuuke wa muzeeyi ne wa president waffe Eddy Kenzo kuba kati ebisene mu olusi ne Eddy tumunoonya n'atubula kuba yaweebwa ebitiibwa bingi takyatuukikako takyamala gatuukikako ebyaddala
Yes, alina abamukuuma bangi. Naye ffe yatuteeka mu office tuddeyo nga abakulembeze naye tulinga abatalina bakulembeze. Kiwulira? Tulinga abatali bakulembeze atukirowoozeeko. Era muzeeyi kino si kya byabufuzi. Oli mu bukulembeze nga ali pulezidenti w'ensi yonna oba abantu bonna abali mu nsi. Oba wanuuka oba waddipi oba waaki. Bw'oba tudde mu office noga nti ogenda yamba abayimbi watusuubiza copyright tetunnagiraba. Kuba singa tulina copyright singa tetukubira nduulu. Singa ennyimba zange ze naakayimba nga 15 zimpa akasente. Nemba nga nange ndi bulungi. Tukusaba otuwe copyright tuleme kubeera ababega. We are tired of begging. So bubaka ki bwoyina Eddy Kenzo? Obubaka buli owa pulezidenti waffe atufuula nga bwe yatufuula abakulembeze atuwa ekitiibwa ky'obukulembeze kuba naye akimanyi nti ffe abakulembeze ba regions we tutaba naye takola ki naye tabeerawo ffe tumuwa amaanyi agamuwanika waggulu eyo ayite ba leaders ayogere nabo ebizibu bye tuyitamu tulina ebizibu bingi nnyo bye tuyitamu byatafunye budde kuwuliriza. Ayavaayo n'agamba nti obukulembeze ayinza n'okubusuulawo odi eyo mwagiwulirako. Nagiwulirako naye ayinza okuba yakyogera mu butanwa kuba naffe tuyita mu buzibu obuyinza n'okuba businga obwene tetunnasuula ttawulo tumukubiriza ajja amanyi obuzibu bwe tukola ki kati waba alina obuzibu bw'ayitamu obumusuuzaawo ttawulo anoonyereze lwaki ayagala osuulawo ttawulo yeebuuzeeko ku bantu abamusingako kuba si yasembayo okumanya waliyo amanyi gosobola okukulyanoga nti waliwo ensonga bweti ne bweti nkole ntya nga tannasuulawo ttawulo kuba waliwo abantu abamuli ku mugongo bakulembedde nga ffe abakyayiddwa abantu nga bamanyi twalya ssente za federation twalya ssente za sako twalya ssente za muzeeyi nga naffe tetuziryangako tutudde mu ofiisi enkalu nga tweriisa twesuza tweteeka mu transport. Erinnya lyange nze Jennifer Akelo eyakuyimbira kakeya tuli babisima kakeya tata w'abaana kakeya yongeza wongeza hani kakeya hey gwe tata bulamu yongera obeeri ekibulamu Kampala twakola luyimba tewali kyatuukawo siyinza kuwa nsonga ntuufu oba takuyita bwafuna geyi noza tutwale bwe tutyo naye siyinza kuwa nsonga ntuufu eri awo nti no waliwo ensonga eyinza okugaana naye nga mukola naye yali atya muntu ali atyayize okusooka byali bulungi twakolagana bulungi oluyimba netulukola ne vidiyo nekolebwa ne lutambula naye twatuka mu bya shows awo simanyi kyabaawo oba baŋŋamba waliwo oluyimba gwaluyimba nalusimanyi oba yanira aluyimba tumulabye eri mu Kampala nga luyimba nani alina omuwala gwaluyimba naye simanyi njamukubirako mubuuze lwaki nnyini luyimba tamuyita akulaba kati ayinza nti oluyimba nze dda luyimba lwaki tompita tukusanze ku kampeyini za muzeeyi oyinza zogerako kisoka kampeyini tuziriko era tukyaziriko nze erinnya lyange nze Jennifer Akelo ndi mukulembeze wa Greater Bukedi nze ntula mu ofiisi ya Greater Bukedi ettololo twafuna amasimu okuva ewa mukama waffe Eddy Kenzo n'atugamba tugenda tutambulirako kulaaleza president ng'abakulembeze era abakolebwa ofiisi ez'abayimbi netumugaa tekirina buzibu tetumuyinaako buzibu bw'anakkiriza naffe tumunnyonnyola ebituluma naye tetunnafuna budde bunnyonnyola muzeeyi bituluma bingi nnyo ebiri mu ofiisi omwo baatuwa ofiisi naye tuli dormant temuli ssente kyekisookera ddala ate abayimbi bamanyi nti we tutula mu ofiisi twetaaga okubayamba ku music waabwe beetaaga okukola ennyimba ennungi beetaaga okupromotinga music waabwe ebintu ebyo byasuubizibwa abantu abo era ne bajja mu ofiisi ne baregisteringa nga basuubira kingi kye batannakola ki